Kadama TV twawaleetedde Kadaama munne gwe yawadde obutwa era ng'ali mu bulumi obw'enjawulo naye bakadaama bane bavuddeyo ne bamuwa ku magezi nti ng'akyalinze okubeera nga bakola ku mpapula z'okukomawo Uganda ne bamuwa ebintu by'asobola okwejjanjabisa biri mu ffumbiro awo. Kadaama tutera nnyo baga nti emmere eyo oba ebintu by'olaba mu ffumbiro ly'Abawarabu nalyo ddagala wabula olikozesezza otya era amagezi ki g'oziggye ku banno. Mu magezi gano mwe tugenda okuwuliriza bakadaama ab'enjawulo abaavuddeyo ne bamuwa ku magezi nga mwe muli okukozesa katungulucumu, black seed, amata mujja bawulira ng'engeri bwe babenda okubeera nga babyogerako so ng'okyalinda okubeera nga bakuprocesingira okubeera nga bakola ku mpapula zo wejjanjabisanga ebintu by'omu butonde. Katuwulire Kadaama ono kikyagamba. Mr. Kadaama TV bali tuweereza sisitooyi olubuto gwe luluma Kadaama munne gwe yawadde obutwa. Bino bye ngenda omugamba ayinza okuba yali abiwuliddeko nga bakadaama babyogera oba nga babiwaako amagezi naye afune amata waabeera nga waali bagula ku mata anywa amata amabisi. Ekyo kimu. Ekyokubiri afune obutungulu asaleesale obutungulu nabwo buyambako fulumya obutwa then nga waafuna n'obuyambi ewalala. Afune galiki oba katungulucumu ono ow'empeke waabeera nga waali kubanga ku bye mugamba tewayinza kubulako naye kimu kyayinza kukozesa nga waafuna n'obuyambi ewalala. Afune galiki amusekulesekule afumbe amazzi gatokote wamala akwate galiki oyo amukonekoone amuteekemu ago amazzi agamaze otokota agalinde gawulewulemu gabeere ga kisuususu anywe kubanga nange wano olubuto luterukunsumbwa naye sijja kugamba nti oba nze butu oba ki oluusi naye gamba oba kupisi zino zetulya naye ng'ebyo byekozesa amata obutungulu ebyo byo bijja obutwa mu mubiri. Obutungulu obubisi oba salirasaliramu n'ennyaanya then karoti bw'aba afunye karoti ng'asobola ogikubanga juice karoti then n'ekibala bakiyita kiwi kiwi ekyo osobola okirya nga oba okikubye mu juice n'okigatta ne karoti kifulumya obutwa mu mubiri oba okirya direct kubanga bano abantu babeera nabyo kiwi oba karoti ng'agirya n'ekirala addire ng'akozesaako ku ebyo nga waafuna n'obuyambi ewalala oba abayinza omuyamba kubanga ekisinza okunsanyusa oba okunyiiza omuntu ofiisi gye yatuukira eno nange yeyo gye natuukira naye byamuvuddemu byamazeeko pulaani kubanga toyinza buuza muntu mbu lwaki wali emmere ng'okimanyi mulimu obutwa kirenga muntu kugwamu musaayi n'omugamba lwaki waweddemu omusaayi mulimu ebintu ebiri nga tebikwatibwako nga toyinza kumanya ng'era we yamubuuziza nti tekirenga sukaali oba munnyo nti onaamanya teyinga ccupa nti munaye banaagikoona ne bagikusuuliramu eri n'ogiraba nedda tebulinga bannange kale bikusobera. Then Mr. Kadaama TV n'ekirala kye mbadde neerabidde akwate obwo obutungulu abugatte mu kyukkamba waabeera nga waali n'ennyaanya ng'ebyo ebisinga obukulu amata galiki kiwi ebyo ku kyalina ku ebyo kwaba agira ng'akozesa. Hello Mr. Kadaama TV weebale kutuweereza taata naye omuwala oyo omuwa ku magezi oyo gwe bawadde obutwa alyengako ku bitakolas ezo bitakola biringa binyeebwa wala sinaabeera bitera nnyo okubeera mu ffumbiro mu Abawarabu nga bwe bamudduukirira mpola mpola alyeko ku bitakolas. Gye balekose wa Mr. Kadaama TV
webale ssebo okutuweereza mukama akuwa omukisa gibaleko gyonna era oli otya eyo kakati ssebo ndabye omuwala ono kadaama munne gwe yawadde obutwa bambi ng'alaajana ng'ali mbulumya obuyitirivu naye bambi oba ng'olina ennamba ye mugambe kale mpulira nti amata ye first aid esookerwako ku butwa obwo oba babadde tebannamutwala mu ddwaliro babboosi be nti afune obujjanjabi ye banamutwala batya mpulidde agamba nti balekuba ne boosi baabwe bakimanyiiko ku mukozi waabwe oyo nti mubi eyawadde munne obutwa naye nga bw'aba ng'asobola ng'alinamu esente ze ng'alina ne gwasobola okutuma bamugulire aguleyo ku mata ali mu Saudi Arabia aguleyo amata ag'amazzi bagatunda era nange ngagula wano gabeera mu bipakiti liita emu liita ebbiri aguleyo amata aganywe nga gannyogoga tagafumba tagongera mu mazzi naye bw'agaguze wali mu supamaketi bw'aba ayiwa mu girasi oba mu kikopo anywe agamata ago ag'amazzi agatali ganguuka nabo bajja muyambayambako nze mukikamakakagenda naye bambi katonda bannanga atusaasire mukama atuprotektinga atukuume tudde ewaffe nga tuli balamu bambi ate ne ofiisi nayo bambi yeyite mu bwangu bambi yeyite mu bwangu emuyambe bamufunire obujjanjabi ate bamukomyewo n'ewaka ewaffe e Uganda misakadamatebe bannange webale taata okutuusanga ensonga okuzikkusa naye ne bekikwatako tusabe katonda abagonza emitima n'obwongo bambi abambaza ekisa batuyambenga mu bwangu kubanga mmanyi embeera ejja tereera baddemu baleete abantu ebweru n'okuba nga batandika okubaleeta naye bwe binaabanga bwe bityo katonda talya nguzi ekiseera kituuka ofiisi ezo emirimu ne biggwawo ebyokutwala abantu okukola tozanyisa mukama naye bafenga ku bantu kubanga buli kintu kyonna katonda abeera akiraba bafenga ku bantu bambi nga bayimukiramu omuntu ng'atuusizza ensonga bayimukirengamu naye bambi bwoto bwoba omugamba katumusabire katonda amujjanjaba amutemere ekkubo lyonna we litali okumuwonya n'okudda e Uganda amata ago ag'amazzi bw'aba ng'asobola ng'alinamu akasente ke ng'ate asobola n'okufuna omuntu agenda n'agamugulira n'agamutuusaako awo waali bambi Mr. Kadaama TV yogerako naye akikoleba Mr. Kadaama TV gyebaleko webali kutuweereza kakati mukulu waliwo omuwala gwempulidde agambye nti omukozi munne yamuwa obutwa agaye obuntu bwe bayita crops oba bumanyi oba bwe bayita bukasumaali abugaayo anywereko amazzi ga caayi oba bose abuteekenga mu mazzi anywe nga wabungu basobola bugaaye naye bulimu akabaalaalamu naye bukola waaba yabulidde obutwa ajja kufulumyako ebisinga obungi Mr. Kadaama nkulamusizza ssebo gyebaleko gyonna gy'okola kansuubire nti yeeno ennamba oba yeeno simanyi bulungi naye oyo omuwala amagezi ge mmuwa bambi banyiikira okukozesa enniimu banywe nnyo enniimu waliwo kakulobuzi kakulobuzi bakamanyi kakulobuzi ako kayamba nnyo ku kifuba nange ali wano ayogera buli kimu kyali kinnumyeko kifuba omwo kubanga tossa bulungi weebityo naye kunyiikira kunywa nniimu n'onywa entangawuuzi n'onywa kakulobuzi lwakubako tekeetaaga kunywa buli lunaku keetaaga n'okanywa mu wiiki emirundi ng'oba ebiri naye enniimu ejjanjaba nnyo enniimu kintu kikulu nnyo kya mugaso nnyo naddala ffe abalye ate teziggwayo gye ziri mpitirivu buli kaseera zibeerawo mu maka gaabwe nakaki ssuumu ne bamuyita ssuumu galiki ebyo byonna ogatta wamu n'oddira enniimu n'oddira galiki n'oddira ako kakulobuzi
n'ogira n'entangawuuzi n'ogattaamu n'onywa. Gyebaleko ssebo Kadaama TV gyebaleko ssebo bannange weebale nnyo weebale ddala omulimu gw'okola gwa ttendo naye nva kulaba munnange alaaja namukozi munne yamuwa obutwa naye babbosi nabo betukolera nga nabyo bizibu byereere n'omanya nti omuntu gw'oyina ewaka ayina omutima ogwenkanidde awo n'osigala ng'era okyamukozesa ye bo bwe baamanya nti omwana w'abandi bamuwadde obutwa lwaki tebamutikka ne bamuzzayo ate basigaze oyo gwe bayina oyo kagaba butwa gwe baba basigaze ate tebaleeta muntu mulala ono bamutikke bamuzze e Uganda bannange. Kyokka omuwala ayogedde ali Jubeiri nange gyendi Jubeiri Damaamu naye nange gyendi. Ekirala agambye woofiisi eye Saudi woofiisi ye Saudi nange yeemu yeeyange naye kampuni e Uganda zaawukana. Naye omukazi gw'alaajanira Nagudi tayamba kati simanyi mwana oyo kyagenda kukola. Mukama Katonda